kubanga teri anoonya nju ya bbeeyi nga tasobola gy'afoolinga naye ng'erimu oyinza otuukamu olina mukyala wo anyirira naye n'osangamu by'osangamu ne bikulemya omukyalo oyo ne bimweddiza kye kyatuuka ku musajjawo n'ofuna ennyumba yo bulungi nnyo n'ogifuna. For example ngambye Shadrack anoonyeza enju kubuuza ogyagalawo nti njagala Kisaasi kyanja eno gye tusula ya nenkunoonyeza enju omala okunoonyeza enju bulungi nenjifuna kubajjukira ffe babulooka bonna ya kiri nti afunye ekintu kyoyagala ye ejja kikuwa ate ababulooka baba nabyo baba nabyo mwana ye tagenda kugamba ne bw'aba amanyi tagenda kugamba nti enju eyo erina ebizibu kuba tukize tugane waliwo enju ezirina ebizibu okitegeera nga zirina ebizibu ebyawongo tetubikirira nnyo tetubikirira waliwo enju ezirina nga zirina ebyawongo n'otuuka mu nju bagikufunidde tomaze kukola research erabika bulungi amayumba mangi agali mu Kampala nga galabika bulungi gali mu kikomera gali gokka naye mukwano ng'enzimba yago oli yagazimba nga ayagala gabiiramu kitegeera naye nga naye yagaddukamu. So mwasize mutya abatulaba ku S Media Uganda, thank you so much. Tubabuuzaako mwenna abatulaba mu America, abatulaba wa banaye tubaagala nnyo. Nsigala nze na Bulime Esther wano kwa Talk with S Media Uganda. Oba mpya kwa channel, please subscribe. Tube nga tetunyumirwa, tuseke, tukole ekibi byonna tubikole. Nenga olunaku olwaleero ndi Nina Shadu. Shadrack. Wanda mzeko, how are you? I'm fine. How are you? Abantu bamanyi, abantu bantekako pressure. In fact, bebali kutekako pressure. Omanyi esola babine ebintu obulamu wadde mbadde nina byenkolako naye obulamu kiboye obanga mukazi ebiseera ebimu buli womalako ku bbanga kati ng'olanga abantu abali ku kyeyeeyo wamala ebbanga nga talaba muntu agenda okukomawo ng'alinga eyaddayo nga muto abanga ali vagini kati naawe amuvagini no kusaaga munayenga kyekituufu abambeerera abambeerera mufunze kati naye empewo giraba empewo nyingi nange nzize enkuba leero mbadde ngamba sijja ku disappointing by the way I'm sorry okoze kyamaanyi onoonya naye ku disappointing waliwo nga tutuuza katubisingaze naye nga ndi sorry nyongera okubalamusaako mwenna abakwagala media abanjagala n'abatanjagala bane mbalamusaako mbagala nnyo by names am Tamale Shadrack kyekyo mwana empewo yina engeri erinaku zino gyetonya mpayikeera okutonya kuba nanti gwe bayita museenene embu bakati etonya osula ne programu yo then nekyusa programu kituufu kati gweoyinza okukola programu kati nebukyanga ate programu ekyusa enkuba nga yagikyusiza dda so kati tugendera awo saasira abantu abasula abawuulu mwanno sebo si buli mufumbo mbu ayina emirembe si bumufumbo nti ayina emirembe waliwo era ng'empewo weeri musula mwenna kati tomanyi nze ndi muolo naye emirembe gye nina ogimanyi era tolina mirembe kati gwe ate oba mwawufu n'omulala omufumbo aba mwafu waliwo omuntu nga mufumbo nga talina mirembe ate oyo talina mirembe ddala kati ate naawe oli awo oli wekka ate nawe waliwo emirembe gy'otayina naye lwakuba gwe oba kalekaleko naye ovanga ku mufumbo ng'oli waka naye nga tolina mirembe empewo waddeze tolina kyoyinza kwekolerawo olina kwevumbika mu ntebe oba eri mu ddeeka z'abaana olaba firimu nezitandika okulaba ate obanga oli ku muzigo ate toyogera bannaye ate bananga omuzigo bannanga naye wali opangisizza napangisaako nyinza okuga nga topangisa naye napangisaako ekiteezi nali mbeerawo kiteezi naye ng'ennyumba zaffe self-contained kugamba nga tweyawudde ezo enju eziri self-contained sabeera nnyo mu mizigo giri anti katolaba abantu bonna abali ku mizigo ng'opangisa ku mizigo gino giri self-contained za apartments ezo okwo tekubeerako nnyo bantu bazibu okitegeera era abantu abasula mwezi enju bwe zityo
balina emirembe mingi okitegeera ne beerabira nti ne bwofiirwa ng'oli ku apartments bano bayinza obutamanya era enduulu oli gyakubanga ali ku apartment ng'afiiriddwa oba akoze eki eba yakimugunyu ngeri yakijento ngeri yabuvunaanyizibwa naye omuntu w'okumuzigo gino gimitwalo 10 mitwalo 8 gino egy'olulayini egyo toyimukumiyo si obadde ki nze kati ndi ku mizigo giriko abantu tuliko abantu 4 neera nagyo olaba giriko ennaku giriko ennaku gwe esika nkubuulire era bannaye mbabuulire buli muntu ali eyo esaalayo yonna gy'oba osaba zimba tolaba musajja oli by the way tombuzza ku omusajja yamba nezijjawo omusajja waffe yakola atya omusajja ate nno kati ye yali asula na mwezi apartments n'omusajja bambi yalabira ebizibu ojjukira kikyala kyekyo kyeyalina ekinene ekyamabina by the way buli muntu yenna ndaba eyo oba tulaba eyali ku S Media omuntu yenna wetaaga sitole eno nga ojja kunoonya enju n'ebirowoozo ebinoonya enju abatunoonyeza enju abo tomala genda mu buli nju enju ezo zirina ebizibu zikufukira akabasa enju ezo zirimu ebizibu kati kyekyamutuukako jjukira alina omukyala we nga munyarwanda nga munene ng'alina amabina naye ago amabina gaali gakwata amabina nze waliwo olumu we nagamba obaako era n'agapikamu omukka tugalaba ng'omukka ogwo gugwamu kiro alina bomba inaga bananga bumanya akakokola k'amabina yayina amabina galina akakokola bwe gati nenga buli omu bananga atunulira omunyarwanda oli namukulaga n'ogamba mbu totandika omukazi yayina amabina ng'abigula naye muganda wange bw'otunulira nnyiniye kati gyali naye mbuza obuzibu bwavaawo mabina gayoyo ale nolaba ensonga z'amabina bw'obanga okyapangisa nga ogendjukira oba opangisa onoonya amayumba gy'otamanyi ng'oyogera bwogezi nti kati njagalawa munoonyeza enju ekisaasi njagala enju entinda naye nga tomanyiiyo jjukira enju ogituukako tomanyi bizibu byayo ng'enyirira naye tukkirize tugaane mulimu enju ezirina ebizibu okitegeera nga wozingiramu tebiddamu kutambulira nga bibadde bikutambulira obadde okimanyi nti muno wano e Uganda wano ate ago amayumba mangi nnyo tulina amayumba ng'oyinza otuuka mu nju ne bakufunira enju ng'erimu buli kimu okitegeera ng'era osobola ojja afodinga kubanga teri anoonya nju yabbe nga tasobola gya afodinga naye ng'erimu oyinza otuukamu olina mukyala wanyirira ne n'osangamu by'osangamu ne bikulemya omukyalo oyo ne bimweddiza kyekyatuuka ku musajjawo nofuna ennyumba yo bulungi nnyo n'ogifuna for example ngambye Shadrack anoonyeza enju kubuuza ogyagalawa njagala kisaasi kyanja eno gye tusula nenkunoonyeza enju omala okunoonyeza enju bulungi nenjifuna kuba jjukira ffe babulooka bonna kiri nti afunye ekintu kyoyagala ye ejja kikuwa ate ababulooka baba nabyo baba nabyo mwana ye tagenda kugamba ne bw'aba amanyi tagenda kugamba nti enju eyo erina ebizibu kuba tukkirize tugaane waliwo enju ezirina ebizibu okitegeera nga zirina ebizibu ebyawongo tetubikirira nnyo tetubikirira waliwo enju ezirina nga zirina ebyawongo n'otuuka mu nju bagikufunidde tomaze kukola research erabika bulungi amayumba mangi agali mu Kampala nga galabika bulungi gali mu kikomera gali gokka naye mukwano ng'enzimba yago oli yagazimba nga ayagala gabiiramu kitegeera naye nga naye yagaddukamu okitegeera nze nkubuulira kyekyagwa ku musajja waffe yanoonya enju yagifunayo kyanja munda n'anoonya enju bw'afuna enju ne bagimunoonyeza n'ajja nga bw'omanyi yalina mukazi we yava eno baali babeereyo makindi eyo kati ng'enju ntini n'asalawo ayingira enju especially enju ezo ez'amaka ezo atekemu amabina gwe ng'amwagala tamuva wano ate kiki batalina kiti babadde tebalina omusajja wange oyo nga munange n'okunjo kyayo nange yampaako
era simwogerako mu bubi azino naye olaba naye agamba muganda wange nakkiriza yanoonya enju ne bamunoonyeza enju kyanja yes nga maka sayagenda ku apartment funa amaka ge yasanga enju eyo bagikuuma naye nga nzigale nanoonya ne bamunoonyeza enju najja n'agisiima bamala ogisiima n'asiima buli kimu n'asasula enju n'abeera mu nju eyo yali agiguze kupangisa yali agipangisa yes nga maka nga bolaba naye ndowoozamu nti oba kale yalinamu akasente akawera nga sogyetwale bali bagipangisa bagala nnyo kati ennyumba n'agula lumu n'ataddamu bw'oba alina sente naye waliwo kati waliwo abantu nga ye ayagala waliwo abantu nga mufumbo naye nga ayagala ye enju ye samweya byafunira ku sami byafunira emirembe okitegeera esi kubanga ebyo mwebiri wano webiri wano e Uganda waliwo abantu ng'alina ewakaawe mulimu abantu abalina ssente muva ku bino ebyaffe ng'alina mukazi we ayagala amuwa emirembe nga buloka muganda nafunye enju kyanja ng'ajja munange kyanja ng'anoonya ng'ajja alaba enju ese omusajja bambi ng'ateetegereza enju ng'alaba enju ng'agyetegereza ng'asiima enju bonna nti baali babiri bagenda bonna balaba enju nga basiima tamulinaamu mwana ne kati tebazaalanga nga basiima enju esimu naye basiima enju mbuulira abo abanoonya enju njagala enju mu kifo bwekiti nojja nojasi noyingira buyingizi ekitegeera nga esimu nange bafuna enju bwe bafuna enju nga bagisiima ng'atandika ng'amuteramu fanisha omupya ng'amuteramu buli kimu each and everything nga babeera mu nju ateekamu owemabina ge tamuva wano nkugambye kyemujja okola abaana b'e Uganda mutumbiiza naye wallahi oli omukazi alika alina bomba buli lukya nga tannafuluma nga gakubagana ogamba bidongo bya siliki kali munange nga bafuna enju nga bayingira nga muteramu each and everything esi bino byembagamba banaye abanoonya enju waliwo abakiyitamu naye alikiraba aligamba Shadraka yayogera nga munange babeera mu nju omwezi gutya eri enju osasula ku akawunti oteekawo tugenda mu banka osasula ku banka nenyini yo tomulaba just muwuliziganya buwuliziganya nga tasasula nju wasasula enju nga babeeramu omwezi gutya anti geze enju osasula olusoso kisinzira naye nga batera kutandikira mu mwaka afuya myezi 6 oba omwaka kisinzira gwe kyoyagala kati babeeramu omwezi gumu babeeramu omwezi gumu nyumba ya luxury yeyagala akokoonya byako buyitamanyi kati olwo ye yali tamanyi nti alina bakokoonya kati tuddaawo ku kyokubyokola byetwogeddeko kumbe ebyaddala ng'enju erimu ebyokoola enyumba ya luxury nefusa kabasa enju ng'erimu jjukira nabyo byegomba ebyokola sebo obadde eki ekyokola ekyokoola nakyo kiri oba nkugamba ekiri abantu bajja lowooza wabimanyi otya naye nga kyekituufu ababimanyi babimanyi mayembe biki ebyo nabyo tebyagala bintu buntuntu byagala nabyo ebintu nga nabyo binadda mu miti bijjaga nga bijjagamba kyekyo kati enju ate by the way enju ezirina ebizibu osobola obeeramu nga tofuna ssente abaana ne babula oba abaana nga balwalalwala okigende weesibaawo olw'okuba walungi kati munne nga babeeramu omwezi ogusooka omwezi ogwokubiri kati omwezi ogwokubiri awo njukira enju oba ogimanyidde fakiti na mwezi gumu oba omanyidde ennyumba yo mukola kye mwagala kati eno ndowooza yange ku kino neŋŋamba mu mutima nalowooza neŋŋamba wamanya story kuba yaŋŋamba neŋŋamba oba bayeyagalanga ng'ebintu ebyo biraba okitegeera mu bufunze era nga womanyi kumbe nabyo biraba asaaliza byegomba kati munnange omusajja
omusajja ng'atandika okubeeramu eyo embeera ng'atandika ofuna challenge mpola bisooka kubuuza ssente osobola okubeera awo siti nosanga sente bwe ziti nga tulaba ssente yakifunako eki yakifunako ninga atakitwala nga kikulu wamami atoddeko n'atwalako naye omusajja saagala kuyita wala kwetooloola omusajja ekyasinga omumala enviiri ku mutwe lumu lwa Sande jukira for me I don't work on Sunday kati nga nkubira ngamba Shadrack I know what nti nedda yali tamanyi nti sikola Sunday nangamba alina ebintu byenjagala by the way bino byetunyumya ali fine nabyo and asobola omuwa amagezi ku kyeyo osobola mulaba esikuba amazima yeetaaga obuyambi ebyaddala yeetaaga obuki obuyambi kati nga nzija nga nvuga nenva ku kyaki nenzija netumita twamitinga waka nga ngamba kwa by the muvubuka alinga agenda kubikaminga 40 era akuzeemu akuze naye era okyali muvubuka era akuzeemu emyaka 38 oba okuze amabina gamufuukira akabasa naye gwe bane nga tuziddemu eyo by the way okulinnyamu awo amabina gafuusa akabasa mu nsi Uganda tuvula n'abaana mutandisa obakozesa ensobi bagapika bagazizika naye gano gamumala era go gakumala gago tegakyaja na mukatebe tomanyiira tegakyaja mukatebe gayiseemu nnyo kati munnange gago gatumbi Brian uli omwana ono Brian naye nga kyekituufu bamabina tegakyaja mukatebe ate kati Brian tasobola kugamba tasobola kuwendoza oba kulwawo kulaba amina gajjamu naawe tasobola kugamba mbadde omanyi nti bwewangala n'omuntu waliwo ebintu byetasobola mugamba ate otukidde ku bbina lye nogamba musimanyi akoze ebbina mutaze kamufunye ssente kati munnange nekapule nako kanfuukidde ekizibu tikatiriira kapule kampatise toseka kati oseka kiwaliwo gwe kitatuukangako mbadde nti nabo nti kale kampagamidde oba mpewo amini oba nkuba bambi kapule kalakuza anti batulimba musimawo bule bwebbeeyi nsobala neeberera mu layisi wange 15 okambala ne ugenda nga olengejja besti ne kano kanfukidde ezibu wakagula mmeka ako mutwalo banimbalimba naye mpulira kankotte kakutte semmanengene kati esi tonzija ku mulamwa tugende maaso kati munnange omusajja ampita nga ngamba Shadrack ekyamazima waliwo ekintu kyentandisa okulaba simanyi oba mukazi oba ki omanyi abantu abo bawestana abeera open jol bwobanga obadde oyogera nga kyaliwe nagamba esente zitandisa obula ewaka si kubula zini mu kukola sente nzifuna naye sente zibula siddamu ziraba ate omuntu gwembeera naye simumanyiiko mbeera eyo okitegeera simumanyiiko mbeera eyo so kati simanyi koze mubuuze nagamba ayinza onyiiga okumanyi ali ayagala omuntu we namugamba mubuuze yogera naye omugambe bikoze olipata nawo mugambe ekiri bwe kini bweki naye awulire ekyagamba ate era olaba wobeera ewaka n'omuntu sente ne zibula kizibu nnyo kyakulowooza nti omuntu gobeera yatuddeko kuba baali tebabeera bangi akuuma ku geeti naye basatu akuuma ku geeti ate ye akoma bweru kati munange esi ng'omusajja mugamba muyogera naye bw'omala okwogera naye olabe reaction ye kinagamba naye ebbanga limaze n'ono omukyala siddene nnyo naye mumanyi twali tubaddeko mu embeera nga tatwala ssente ate talina buzibu aba ayagala alina obuzibu aŋŋamba nemuwa konza omanyi yogera naye nga ŋŋamba sijja kwogera naye wabula nina kye ŋŋenda okukola ndabe oba ddala yazitwala nga mugamba kale it's fine mutege yali tannamutega ssente kubaawo namala wiiki namba nga simuwuliza era saamuddamu mukubira nti oba ki wakoze otya baba bali awo kiro
kumbe bino ebbanga lyonna yeegirisizanga mu nju ne beekola bye beekola ne bakola biki ebyo ebisanyusa ekyokuula ndowooza kiraba ng'ekyokuula nakyo kiraba ate kyegomba okitegeera oba kyokuula oba jembe whatever it is oba jini kumbe kiraba kati munnange bayingira omwezi olwo guweza omwezi ogwokubiri bagenda nga mwezi ebiri kitundu awo ng'omusajja kati atandika okubeera nga bw'omanya embeera zaffe atandika okubeera abeeko kyeyeekolerawo okitegeera atandika okubeera nga takyazanya kyenda okitegeera bino byegamba oli ayinza obiraba ng'ebitasoboka atandika okulaba nga takyazanya kyenda naye ng'ali yebefe buli kimu jimu agenda ng'ali fayini ng'era bwe yali nga takyali omukyala tebannamukwatako bakyalwanyisa musajja nze mundowooza nga olwo bwe ndowooza awo munnange nga omusajja takyalina kyasobola kukola eyazanyanga ogw'ekyenda nga takyali mukazi we nga mugamba oba mulwadde ki kati ekyo yalwawo kiŋŋamba nga takiŋŋamba kati olunaku lwakya lumu esi nga batandika ku mukyala nga bamutandika kumbuuza batya kubanga nange saaliwo naye alwo kati akyogera wakakasiza nti enju erimu ekitali kituufu erina ekizibu omukazi oba jembe oba kyokoola oba kyekirala kyewagambye oba jini misana after lunch Sunday era still muye saa 8 awo omukazi yali nga bwemunamala okulya bwe muti muli mumaze okulya mutudde akaseera ako kamanyi nga mubeera ewaka muna omusajja akolera nnyo ku laptop banavubuka oba muyita nti akolera nnyo ku laptop emirimu gyagikolera ku laptop mukazi ng'ali mu luumu yaabwe yagenda owulira omulanga oguli eyo naye ngaomulanga si gwa miggo ng'amabina bagatandiseeko gasunsula ng'abatandise dde okugasunsula era nkobuulya tulaba nti abasajja beetenda amaanyi g'ekisajja ekyokoola oba ejjiini lirina kye bayita amaanyi g'ekijini oba gakijini oba amaanyi g'ekyokoola ekyokola kirina amaanyi g'ekisajja lyamusala naye bwagenda okubeera lyamusala okutusa okusala n'akantu tukozesa ekigambo kyawo sagala lyamusabula mu bufunze lyamuwujja esooseka naye ebintu by'ensi bino byengamba simba ozingiye sitoola olwo omusajja nkugira we yaŋŋambira bw'agenda okuwulira mu nju jjukira obeera ne mukazi omuntu wo ng'omanyi nti areactinga bw'ati you understand kati ye yawulira ate kirala vibe nga ndala nga kyasukulumye kati omusajja yaŋŋamba nagenda owulira mu luumu yange nga mulimu ekigambo era simanyi kyekitegeeza bwagenda owulira mu luumu ng'omukazi agamba akinya nnyo akinya onwe one word akinya you understand kitegeeza ki ekyo akinya kitegeeza ki I don't know even now nebuuza akinya because nandigambye nti omukazi yendu yakitinga okitegeera yaki amumanyi amumanyi bunaalwana nnyo ng'amanyi oba alina ekituuka mukazi we oba ki bwanga ayita naye ng'omukazi talina kyaddamu okitegeera talina kyaddamu kati munnange ng'alwana n'oluggi ng'oluggi lulookinge amutaase n'alwana wa n'ajja n'ayita sikaali kati bw'ayita sikaali bagezaako ku luggi oluggi ne lugaana sikaali n'agenda n'aleeta oguuma mu galagi mbu ne bakuba oluggi ne balukuba ogenda okugulawo omukazi n'asirikirawo bwe bamu akafaananyi namutinga aba amutinze namutinga omulundi abagenze mu mute namutinga n'asirika
amubuuza bebi kiki nga tayogera naye nga bamusunsudde bamusunsula ekyasinga okumalamu amaanyi era bayirawe kino ki bwagenda olaba nga alaba blood wegambira nti ekyokuula kiraba edduka ate era ekyokuula oba kikutuukangako nga kikomole naye kitali kikomole mu ndowooza yange ngamba ekitali kikomole ate kyo kirala kya tabbu nnyo kiyinza obba ekyo tabbu kati yakola atya nga muna nga agenda otuka nga omukyala abreedinga okitegeera nga abreedinga naye gayo nkyamanyi wasembayo omulabanga mukovu namulabanga akoze ate juga naye siri nnyo nkyali okitegeera kati gwe muntu we bamanya ensonga z'ekisajja era ayagala buyambi omuntu yenna asobola omuya anti yetakkiririza nnyo ajja kuba bulungi katusabe munaye ng'agamba nkoze ntya ng'asitula mukazi we amutwala mudongo omukazi tayogera ng'asirika omukazi agenda nga bamujjanjaba ng'ayogera atandika okwogera naye nga tamanyi kikyamutuukako kikyamutuukawo kyatandika kitya kati jjukira ekyokola tekirumba gumu olwo kiba kitandise kituuka ekise anga kiyinza okulozaako kirabe ng'ate gabanayina suubwa dda kati kyagenda baithawe sina nakuseka mwana nakuseka tetulina baithawe kuseka neeteza emboozi yazinyumya tutya kati munaye esi ng'omusajja tekyakomaawo kati nekitandika okukifuula akamanyiiro kitegeera oba nebitandika okukifuula akamanyiiro deire nga ye takyakulakulako dda nga amaanyi bagasita dda okitegeera bino byenjogera tulowooza nti tuli mu mboozi kati ng'ofiisa awoka oba newalala kubanga oba yali tayendako simanyi kubanga nze yaŋŋamba siina kati kyakula kakati ng'oli kati atandika olowooza gamba omukazi yalina ebintu ebiba biva waabo ng'omukazi etuuka amugamba ng'abannange kisusse nga wowaaba taliiwo birumba oba aliwa era birumba ate gwe tebiriiko mbuli mu mbeera kati bwetyo oli mu nsonga zammwe zino nga tebiriiko ebyo naye ng'obuzibu bwali muki mu nju kati omusajja ŋŋamba kati bino byenkugambye olwatuuka ŋŋamba nninyonyola ŋŋamba nkubuulire kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti kitambula bwe kiti ne mugamba omanyi kyogenda okukola problemu eyinza okuba ku nju ekitegeera enju gye mwapangisa wagibuulirizaako terina buzibu nga mugamba genda obuuze enju yemazeewo bbanga ki n'abaali bagibaddemu bagibeeramu bbanga ki era bamalangamu bbanga ki ne bakola ki ne bagivaamu yayige mukazi wo kati obyo bimugamba asooka abiwakanya eyagenda olaba nga kiri waasi mukazi atandi nga bamusabudde gali amazina nga bagasabudde nga muserebende nga sigakolese asaaki kuba namulabako ng'alimu embeera omulundi ogumu ngamba omusajja nga mumanyi ewaabwe bamisiri banyonyola ne bamuyita naye okumanya nti obuzibu bwali kungi omukazi bwe yagenda tebyaganga olwakuba yafunanga yakankananga ajugumira akankana alina obuzibu nga omanyi okutya ng'atya kyamugira nnyo ne kati tannaterera kati nga mugamba sooka owuuze ng'abuuza abakubi babuuza abamugamba yabeera mu nju eyo abaali banniniyo bagivaamu enju eyo emazeewo emyaka ena bagijja ne bagitereeza naye bagibeeramuko abantu babiri waliwo yajja n'abeerawo omwezi 11 n'avaamu n'asenduka n'omulala yagibeeramu omwezi gumu n'agivaamu ye yagibeeramu n'afiirwa muwala we bambi muwala we nga mukulu n'agibeeramu n'avaamu ne mugamba olaba problemu eri ku nju va mu nju okumanyi omusajja yatya okugamba nti katulaba yayina wasobola obeera n'avaawo n'adda ku bomboloodi
n'ebintu ebimu yabirekamu mu nju yaddukamu naye era sikiri akyalina challenge eyo sajanga yalaba okitegeera akyalina challenge eyo kubanga yaŋŋamba lwakumeka last week oba lwali lwakubiri last week kulwokubiri ŋŋamba oba bagenda musabira oba bagenda mukola kini nga waliwo bafunye solution enyumba ey'okumutereri naye nga ye takyakolerako sigala kyekimu tosobola kusigala kyekimu so kati ye yagwa ku kintu yagireka okitegeera yagireka n'akita naye era olaba obulamu nga tebutambula so onoonya enju onoofuna enju nti bakufunidde enju naye ng'enju erimu ebizibu enju zobeeramu nga yali afuna ssente gyafuna ssente wadde 10 yadde 10 okitegeera enju ezisinga ebimu zirina ebizibu okitegeera ka ku buno obwaffe buno bwe tusulako muzigo ogumunyookeza mudagala mulimu abasugamba eddagala litambula awo ku mizigo booli obulungi nga bano balya bubi olwo lutalo olwekyakyanaaba ku mizigo bewerekera abakyala baako bewerekera naye ekyo kyo nakisimbira nekkulize saagala muntu kuba namukwano nga mukyalawo oba ogenda kulaba ennaku bamuyigiriza ebintu nga bingi okitegeera kuliko ennaku era bannange okupanza tekusobola vaawo naye mubutuufu agwana neyerwanako naava mu muzigo ebizigo kirimu ennaku muddukira mizigo gibadyalayini landironi yazimba butoyo bunawamu 2 nebinaabiro bimeka 2 mulimu 6 mulimu n'abeyambulula okitegeera n'abeyambulula kati ate webeyambulira gwe n'oyingira segezaakolera ati oli n'agenda mulimu abatategeera n'agenda oluusi awumbuludde ebbali n'agulekawo nga gukanudde amaaso bwegati omuwumbo n'agulekaawo nojja naawe nositamu ku oluusi gukonye nako toba natoyiyo mbu eno yange mwalimu abazimba obulungi ne bakikola na buli muzigo n'aguwa tooyi naye obuzigo buliko ennaku kati omuzigo olaba amanadde gabwe oli ne bwaba bamubikire enkuba y'endulu eba etuuka obuzigo bw'abantu okulaajana oluusi ofiiridde naawe ofiisizza bbaawo mu muzigo ogwo okitegeera ekikubamu akafaananyi ako bannange tekituuka nga buli muntu yenna nange kigobera wala kigende wala bakutaddaawo gusala mu kati awo nyini bakumawo anti kati eranerandiro asobola okwitanga n'akugamba aa nedda sigenda temujja mumuteekawaawo mumutwale mu kyalo mangu waliwo balandiro nga tojja teeka mufwao niwoba obadde omusasula bulungi nomusasula emyezi 8 mu maaso kubajjikirakkiriza gaana oli waafiira ku nju enju ezo abantu basooka ne bazitya kituufu n'abaliko badduka oba bayafudde bibi okitegeera abaliko badduka waliwo enju z'obeerako nga tofuna ssente ng'ekyamazima okola nga ssente tozifuna nga zigaana eri ku nju okitegeera ngeri ku nju waliwo enju gy'obeerako nga yooli yazikola ebintu bye tosobola kuzaalirako baana nga buli mukazi olubuto lwafuna aluvaamu omukazi olubuto lwafuna nga luvaamu alega naye omuzigo okitegere omuzigo muzibu naye tewali kyakukola nti omuntu yenna ayita mu kupangisa ate abumu babuzimba bubi akaziba nga tekulimu siringi bulungi obuzibu nnyo era bwe mufuna awo siringi newano nga tegwaggwe oba muwulira oba omuwulira embekulu yonna ogikuba nze lumu era naye sifunanko kyazikuulya muntu sifunanko okulaba muntu yeegatta nga beegatta nembalabako sibalabako sifunanko okulaba kuwulira naye mutambulira wa nze kankululaba nalinga eggombe awazakuliza bwe bintu nalinga eggombe bayirawe buli omu alina omuzeege gwalinga gumunyira mu butula kuba nti bwokula ogenda okyejjamu naye wajagala kati nakula naye nze nafunanga obudde kubanze namanyirangawo nti kuloodi
tewaba night player tewabaayo mbusimanya kuyisa bivulu buli abeera mu road olugendayo bwoti ekikutu okimanyi baba bakimanyi kati jukira loogi zedda zalinga ezakatikati bazikyusize zijja olaba buli kimu zibamu amakateni naye waliwo obuloogi bwalinga eyo okumanyi ze nakulirako egomba jukira amayinza gaba gaabo baawo bwe bati infact nekyasinza nze era nze nsaza omuntu agenda mu loogi banna naddala wobuloogi bwalayiso lumu nze ngafuna akawungeezi kati ngawulika eyo Sunday Saturday twasomanga ku Saturday mugenda tusoma Saturday mukoma kati waliwo gayi banyumwitanga nkubi nga yakola kulogiza sengaawo kati ng'olumu tuyistawo oba n'abawa mwoze n'akuwayo 2,000 ebiseera ebyo that was 2008 nga mwoza obugoye obukunyiza so obugoye amatawula anti amatawulo zisimula zonna nga yazibeeramu naye tawulo okitegeera yali yasoma mukulu abaana be kati olumu ng'obudde bubakwatirayo ate ebiseera ebyo nga TVC buli makamu nga TVCyasekana ng'olumu mumala mubeerako awo nemulaba TV naye ng'era mulaba abayingira bali mu kuwaluubuzi naye bayingiranga batya bonna babiri bayingira beekuta ku mukono olumu bubiri ssebo waliwo abayingira nga bayingira bonna babiri naye waliwo abamu abatya oziteekako obuyango obwo mbuuza lwaki babuteekako waliwo aleera nga alisi mukamusajja kati nga mukamusajja alina kuyita mukweri wansi kati ng'ono senkagale alina kuyitira wano that's why bateekako emirimu in case oba nga giwunye oli adduka oyita eri asobola oyita eri n'adduka oba wano emiryango egiba ebiri egitaasa nti asobola okujja ono n'ateegera wano oli n'ayita mukaki abamu n'obutaagala balaba olw'ensonga tukimanyi nti kasita tukulaba ku mulyango gwa loogi bagenze kukusala kusaddaaka nga tukunya amatawula ago okitegeere kati mu experience yo yali kinguliza atulira nti okunya kiro okunyera awo nga simanyi nnyo nti oba ne bw'owulira ng'okunya ng'olinga akunya eminyeranyera tofaayo okunyanga okunya n'omukunyizaako naye ye n'amaliza alinga mugezi mmwe musooka mweno kati ye eri n'asembayo nanyumunguza infact gye nayigira n'ogolola ategeeza ogolola kati nkuumi saba ofiisa nga mmwe muwoza ogusooka n'ogwokubiri nanyumunguza fisa okitegeera kati lumu waliwo abantu nekajja ali mukukyala nga munene madidadi ne banga kati jjukira zalingira bulaba nga bulaba obuzigo nga butuludde kati weekolera ekikomera ono bagatta bugasi nenebagatta nebukola ekikomera kati ne bayingira kati nalina munange omubambi rest in peace maani kati mbayo amita Emma nga gotubeera naye gotukunya naye engoye era yaŋŋamba jatugenje ziri nyingi natugende tukonye kati lumu Emma yali asingako obukulu naye nga tansinga nnyo kinene Emma ngamba balabye abo bayingidde kunziri bayingidde kati nga bamala oyingira nga wayitawo eddakiika nga ndozanga musaabu Emma nga ngamba olabe olumu bwe bayingidde nti ulikakaba dirisa yakabaaogokako kati aleka bwozigiriza wooti eriiso oba olengera kati nenaŋŋamba gwegenda olingiza okuba Emma yalingiza dda yabikoowa genda olingize ningizisa eriiso limuge nti ngenda olaba nga abakulu bali bizi naye kyasinga okumalamu amaanyi all omukulu olwamaliriza bwadikaba omusajja n'akwata bulangiti ye zibalako omwana naye yali mukyafu oba bamanyi nti olwokuba asasudde omanyi okukwata bulangiti n'agifulanga abakyala mugita batya enkumbi ye gye yakozesa nakola atya n'ayisiimula bulungi nnyo n'akwata semulo n'amusiimula bulungi nnyo ne bulangiti eyo nawala nagikasuka amazima ga Katonda mu Uganda bawe ate yali muwanvu bulungi nnyo nga mulaba bwenti
kati mancha amulaba bwenti kubina njana ngabo kola chao kumajo ensooka atwala ekikumi naye nga wadde olaba omuntu ng'atwala kati maato ye yasigalawo kati ng'omusajja yawulira ng'anfuumuka amanya ndi mbadde mu kati maato yanyumiza naye nga musajja yalala agamba obwo obwana lwaki mubuleetanga wano kati biki ebibala n'ayomba bikitegere naye nga nze nayiseemu dda kati okuva olwo ne bwe nnakuula obulungi nze loodi ezo sizaagalira ddala za kisibu kubanga omuntu okwatira bulangi okujjako zino ezebbeeyi zo abatoluvaayo nga bakyusizaawo naye batandika sisitimu ey'okutambulanga n'ebintu byaffe tubeere nabyo era muba nabyo abakazi bekabalanga muli nze ndowooza tubeere nga nabyo because olaba neweba hoteri ya bbeeyi the fact that tawulo bagyozezza naye era we yagikozesezza omulala ebyo bibaawo kati ze ndowooza mutandika okutambula netawulo zaffe neera baabi bagamba dda mutambulanga tutambula si enkumbi n'endala omale okunaaba ewe naye banamu tawulo kati balamu eyo tawulo tebanaabira muloli libaloni bunanaabyekkumi oba tebanaaba okujjako bano abasuzeeyo naye bano bamangu anaabako bitundu bya 10 abanga baziibu okitegeera tanaaba yenna bikira obusabuni bw'omuluuyi obwo bulina empunya gye akumanyi naye lwaki tebakyusa ku sabbuuni mukyusa ku sabbuuni abakazi olina okuba nga kubanga omukazi ogenda okujja bakubano lwe basanga e Kampala ne bamukyusa tayimi abakazi abamu oli abakazi abamu munsobera omukazi osobola omusanga e Kampala ne mulinnya takisi aba lubiri mugenda otuuka ekibuje ku rawundi nga mukwataganye genda zani n'omukyusa tayimi ne mugenda mwenna zana oluusi bw'obadde okomaawo kale eyawa ofune eyennateeti kale ogimugenda Masaka naye agenda oba gwokomanga buwama omukazi omukyusa tayimi nemukoma ebuwama n'abeera ebuwama n'omwokya oluusi abamu babazaddemu n'abaana yali agenda e Masaka so kati abakyala abamu sikyagala kuteekamu bonna mulimu abakyala abamu kati nga nze so Lugave Motors tujja Lugave Motors oyo tujja ate bayibawe bw'anaatumanya otegeera bw'anaatumanya ajja tuwagira nnyo ene waliwo kasuma akwagala nnyo bamuyitaani mukazi musajja akumanyi bamuyita Vivian simanyi amanyi mu ngeri ki akumanyi way back oyo akumanyi kkiriza nti akumanyi kati nja gendayo akola ku St. Anne batunda bya sapule yabakatuliki kwatagana ku bakatuliki tugenda kujja era be bali kuwagira abatuwagira so kusoma enamba ya Lugave Motors kati nkubidde Lugave Lugave Motors kamusomere kansome enamba ewa so enamba ya Lugave Motors motoka owulidde ngaoyagala kugula motoka koko busakinjukaawo nyinza okwagala ogula emmotoka yuno yazze dda namba yuno CEO omumanyi Katende Ham 0700 2 6 7 ngende wa Lugave Motors wali bakuli kwasaawo kyalino yamukuza Lugave Motors batunda emmotoka enunyozo ziraba sajja wuno mulaba ayimiridde oziraba emmotoka akutwagala kamutuukeko Lugave ate alina kyagamba tutumiddeko ku esuudiya tuwagire nganafe otukuwagira tukwagaliza bisinga kituufu walaikum salaam n'abaneetaaga mabayita bunzi omusajja wa bodaboda
agala okuntuma ni musajja mwesimbu. Oli musajja mwesimbu. Ni musajja mwesimbu era nina abaneesize. So ayagala okuntuma ne bwoba by the way zisize kuli abantu beebweru. Ebintu bya trust bino oli bweru oyagala kugulira siringa nti kaduuka by the way. Ebireke. I'm sorry. Ebireke. Kati so okuntuma ngamba nti njagala okole kino bwe kituusa mu buntu bwakyo ne bwoba Uganda nkola otuma nonga nti njagala ekintu kyange okintwala wati babatinebe wati ekikola kasa kiba nga kiri mu layini nga si kyamakoona bikolera ddala namba yange ya MTN era eri ku WhatsApp eri 0777 189 namba yange MTN then Airtel 0754665894 okubirako ne tukola oba oba tonfunye osobola okwasaganya esi etambuza emirimu tweyanza nnyo Shedrack tweyanzeege tuddamu kulabagana kimwaka gujja kale so thank you so much abatulabye mwongere otuwagira bambi thank you so much tubaagala nnyo Shadrack webale kujja Brian yabadde camera we meet next time bye bye